Yes Fadi TV yojimbaniriza akade kano mwasuze mutya mwasibye mutya mwena baji following abajita Fadi TV yoji mfolengane ku Fadi UG News na YouTube channel yange tojja kubanga omisinga updates zentekayo baby abadde yawambiddwa ali ku church ya Pastor David Kiganda amazina azuuliwa omukyala golengera mu kifaananyi yasibe enviiri yabadde yawoziza baby kaweddemu ddakake kubanga kati ali muwunyo egiri vere police emaze okubanga emukaba ye baby bambi awonyezeddwa police yagala kumanya omwana yabadde awambye waaki ono yawambye omwana lunaku lwadde waggulu abana abadde bageze gula byakulya ku kantini katonda abasoberera babadde basatu nalondamu ka baby yakoze ki keyabadde atutte abasinga bagamba nti oba oli obishoni y'omukyalo ono yabadde yakubanga asaddaaka akaana kano naye kati munnange kakwatiddwa onampulirira kubanga guno musango gw'amaanyi omusango gw'okuwamba musango gw'amaanyi wetudda mu misango emikambwe mu kooti ogw'omusango gw'amaanyi era wanatwalibwa mu kooti yesunga ekibonerezo agenda kikwasako emikono ebiri kinyiza okubagamba bebi oyo gwabadde yawambye era abazadde babadde bakkakkamu kubanga poliisi bagezako kubanga batambulira ku CCTV kamera eza KTV jukira KTV bagita Kingdom TV ya TV ya mukulu David Kiganda oba Pastor David Kiganda kosaneke kosa neke ndoza oba Kingdom FM ya Kingdom FM Kingdom TV ndoza mbitegera bungi Pastor David Kiganda yenyene byo kati bade bagenze kusaba lunaku lwegulo ku church eyo kati omukyalo we yafunide ka chance okola ki okubanga ngabba omwana oyo kubabbako omwana oyo naye abazadde balabuse mangu kwegenda ku CCTV cameras mune police mazane yebakwata nzobedde esubi nina ttono ekyamazima obedde esubi nina ttono nga bagezeza kudda neyoboza bagenda atandikira banga bamanyi nti oba oli awo omukyala yakoze ki yavuddemu mu Uganda nti yafulumye Uganda n'omwana ne munange basobodde okubanga bamutrackinga basobodde okubanga bamukaba nkyewunyiza nnyo essuubi nze nganze bambi nabadde natono nga abasinga bambi babule nga basaba omukyala okusigala nga yeesigamye Katonda okusigala nga asaba Katonda nti Katonda ajja kumuyambako munaye Katonda amuyambe kumanyirira abakana bagamba nti Katonda taliiyo naye munnange Katonda ebyaddala gyali neewunya omuntu awakana nti Katonda taliiyo neewunya omuntu awakana nti Katonda gyali manyanga awakana nti Katonda taliiyo awakana nti Katonda taliiyo mwewuunya lwaki owakana nga tukamfaminga nga nti taliiyo lwaki owakana nti taliiyo nga tukakasanga nti taliiyo so okukakasa olabe ddala kituufu taliyo lyokogambe waliwo ebintu ebituukawo mu nsi muno nga mazima olaba waliwo omuntu abikontrolinga ebyalaali nga waliwo omuntu abikontrolinga nange bebi basobodde okubanga bamuzuula yandoza taata omulengera ali mu ssanyu maama basinga bali batansa okugumusalira ika maama w'omuto ono akozesa nnyo oluzungu badde bagamba naye mukazi gwe lwaki oyogera luzungu naye tulabika kubanga watidde tobanga wadde omwana wo bamusaddaaka ofunemu ensimbi ngamba social media badde batansedde okugusala era nga bagamba omwami omukyalo oyo mwegendereze oba si kyo mutwale mu kooti abeere omu number 1 suspect kubayinza okuba yakolaganye n'omukyala golengera mu kifuananyi oyo eyasiba enviiri oyo ate ebikkiridde oyo munnange awo nga batudde kapangali nga maze okubanga akwatibwa nze nkugambe kano kaweddemu ddakake kinyizo nkugambe ono akake kaweddemu akake newanewoza akaati ebyenkana bitya guno musango gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira musabwe Fadi TV mube bulungi mwera mbagala nnyo